Nastange Western abastari ku register TSTV but staba TSTV used to so bestera wastano nibastaza nyosto nyo mulisti mo munestene koleste do wastano kustu bandastaba egustu lyo kustu si yati baterera oli mu state house otunuza abantu batingana. What are you talking? Ekyonga ntado wabali kansembyeyo ekigambo kya President Museveni nga nyamba ko kumanyinaza abaddaga amadandi Museveni ebintu byonna abiremeseza yakatemula constitution emirundi ebiri nga jamu ekintu kyabayita term limit ajamu egiri President si yakikola ati ababaka balinga mu sebo nzija sebo ezo muwaliza sebo nzija ndali member wa parliament mu parliament ya 2005 omukulu eyali chairman wa legal committee legal and parliamentary affairs committee owekitiibwa deputy speaker kakati akakiko yali akulira bonna abamemba abaliko babawa sente million 5 fene tuzigaana nga nange ndawa bwe joli abalamu ndazaki byakubagula basobole okupasinga amendment eyo eyali ejjawo term limits. Joli abalamu force y'amagye yava mu president's office nerumba parliament negotanya debate yonna nefa singa nali mu parliament nali ngenda kweyazika article 17 ejja obwesige mu president Museveni kubanga yali akozeseza office ye abamagye bwe bafubutuka mu office at his command batabule parliament vuke ekisasarana. So what are you talking? Gatashumba simaba mtagashumba madam commissioner na mpira kwa kusimu sometime back ndikuba ntibali denguzi bato batugenda okola nyange kujja mu parliament labe esiyo omupali yangu siko omugomo yetagala tuina twatwala sente zomuwa musomo mu parliament simba naleta eteeka nti omuntu atutenguzi sente zimukiweko nebyo bibowewe babitunde mutekera bungi balisa nete lumanga ko oina evidence negata shumba ya baba no oina evidence ka kono kaja ungambe njanya tambuze embuzi anya tambuze embuzi ona ganyoka okusaini gateka kate shumba ya badala nkugambye Mark Museveni yachogera era njagala omusajja oyo amutwale mu kota amugati njagala Museveni adirete yatugamba mutegera bungi nnyo era n'agamba nti agenda kutereza buli kintu kyongere kyonna ababbi muzikiri